This is from Pantilla in the day, Muwasuze mutya abalungi abagalwa bampuliriza mbanirizaako kufifijja the news anka era nga ngamba nti mukola kyamanyi nyonyi ddala okubanga ate mujje kumideko mujje baleje mutusizaako engalo olunaku olwaliro ate nabakubanga osubscribinga ku channel yaffe mukwano nkusaba busabigina maaso biringa ate osubscribinga olunaku olweggulo abatuuze mu bitundu ebya Muyenga mu Bukasa bagenze maaso okubanga ate balajana oluvannyuma lw'okulaba abavubuka oba abaami abatambadde uniform naye nga bakutte emigemera wala bano nga babadde bakwata abantu nga babateka mu motoka yaabwe gye babadde batambula nayo ate nga tebali mu uniform ekyayongedde okubanga kiberaliikiriza abantu abasinga obungi bamanyi nti abapoliisi be balina okubanga bakwata emmundu naye bwe balaba omuntu nga tayambadde uniform ate nga akutte emmundu kyongera okubanga kiberaliikiriza ate ye akulira oludda oluvuganya gavumenti ate nga mu kiseera kye kimu ye mubaka omulonde ow'Annyendo amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga asaba gavumenti ejje ebyobufuzi mu nsonga z'ettemu ly'Ebijambiya mu bitundu eby'e Masaka olw'ensonga nti zisuza abantu nga tebeebase. Okukola statement efaananako bweti yasinzidde ku statement government gye yagenze maaso okubanga ekola nga etegeeza nti ettemu erigenda maaso mu bitundu eby'e Masaka lirimu ebyobufuzi wabula nga ate bino okubyogera yasinzidde wali eri mu lukiiko lwe yabadde akulembeddemu ababaka ba Buganda mu bitundu eby'obuddu bwe babadde bagenza okubanga balambula kwabo abafiiriddwa abantu baabwe mu ttemu lino ery'Ebijambiya wabula ate kyasinze okubanga kimala abantu enviiri ku mutwe kwe kuba nti teri wadde n'omubaka n'omu owa NRM eyagenze maaso okubanga yetaba mu kintu kino so nga ate ababaka ab'enjawulo babaddeyo ab'omu bitundu ebyo naye n'ababaka aba NRM mu bitundu byeyo tebasobodde kubanga babalabikako wadde okuyimirira wamu nabo ku nsonga eyo. Ebyo nga bikyali awo gavumenti bwetyo evuddeyo negera mu maaso okubanga ate erabula bannabyabufuzi abajwetika ebigambo nga gavumenti bw'erina kyemanye ku butemu buno obw'Ebijambiya obugenda mu maaso mu disitulikiti ey'e Masaka okusinziira ku minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi gavumenti tegenda kukkiriza munnabyabufuzi yenna kusaasaanya amawulire gano ag'obulimba agagendererwamu okutabangula eggwanga n'akakasa bannayuganda nti gavumenti obutemu buno egenda kubulinnya ku nfeete mu bbanga ttono ddala. Ebyo bwakyo bwagenze maaso okubanga ate naye abitegeeza. Okudda ku mubaka omulonde owa Kawempe North amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya ono nga yaweereddwa ekibaluwa kibakuntumye wamu n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana yasinga babeetaga ku nsonga z'Ebijambiya ebigenda maaso okubanga ate bikaba mu bitundu eby'e Masaka avuddeyo nayongera okubanga ate munange atangaza butya bwawulira ku nsonga eno. Amanya n'eddoboozi nze Ssegirinya Muhammad obaka wa Paliamenti akiikirira Kawempe North atayagala muntu yenna akaaba abula ayagala buli muntu nga musanyufu. Ebbanga lya wiiki namba mbadde siriiwo mbadde nagenda mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands ogenda okusakira abantu bange kubimu ku byenda banga bibiyinza okubayamba kubanga egimu ku function za member wa Parliament muli mu lobbying olwekyo mbadde nagenda okusaka naye nakomye olunaku lwajjo bye nasase ebintu bingi nnyo muli MRI scan muli ebitando muli emifaliso n'ebintu ebirala byonna ebyeyambisibwa abantu baffe okubeera nga bikyusa obulamu bwabwe. Nandisuubidde nti gavumenti yandibadde evaayo nakunkulisaayo nakuneebaza kubeera nga nsase wabula banyaniriza nakumpa criminal summaries ezingamba nti neetaagibwa ku Mande ngende Masaka nnyonnyole ku bintu bye simanyi bye mbadde ndaba nange ku social media. Toyinza kutuuka mu mbeera eteeka Ssegirinya bintu ebyo nganze wano ebbanga lyonna njimaze nnyamba abantu baffe abanyigirizibwa abakaaba ate nze abadde ayamba abakaaba ate nze nkaabye. Ekino ekimbisiza bubi nnyo naye mmanyi ekino kirimbya bufuzi nga nze akimanyi baganda bange be navuganya nabo mu kalulu nabakuba naye tebaamatira kati mu kubeera nga tebaamatira batandise okukwatagana ne security nga bagenda bafumbawo ebintu ebifaanagana bwe bityo Ssegirinya bamukwate bamuggalire nti Kawempe ebe mu by election mbubbe ekifo bakijjuze bakibeeremu bwe kiranga baagala kifo bakitwale nze ebbanga lyonna mbaddewo nga sina kifo Ssegirinya nga wendi ngera abantu bange mbaweereza nolwekyo ekifo ekiba kyekintusiza mu mbeera bweti ekifo bakitwale kubanga ekifo kino kyennyininyini bwe nali ekitalya nga njera mu kkomera era baayagala okitwalirayo nga gyendi Katonda nansaasira nansesema kati bwe nfulumye ndayidde ntandise okukolera abantu kati batandise okufumba nga bakozesa security Ssegirinya ali mubi naali mubiri era nga kyebanoonya ekifo nti bakinemese kuba bajja kunkwata bansi be banzagalire emyezi 6 giggweko nga Ssegirinya ali mu kkomera
balangire by election batwale ekifo kye baagala era nze manye ekikoze ebyo byonna kifo kubanza omuntu atabadde nawo n'ebyo byatandika siriiwo oyinza otya okubeera ng'ate obinteekako okkiriza nti ekifo bakitwale ekifo nzikiriza bakitwale bwe kibanga kyekyagala kitwaze obulamu bwange bakitwale kubanga munnango tewali kisinga bulamu yesebo obulamu bwe businga ekitegeeza olowooza nti waliwo ali kine bano bennyini abampaabira bennyini be bakirimu tewali mulala kubanga nafuna obulwa emitwalo 5 n'ekitundu eyanzira yafuna 7 anoonya ki ng'abantu baamugaana n'alemerako n'olaba ng'aluma n'emba n'olaba ng'ayagaana kukuba mulamuzi bikonde ng'ali mu kkooti kitegeeza alina ekigendererwa ekisukka kubeera ng'ali mu kkooti. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omulya mu majinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 075355754 075355754 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Embere gena maaso ey'obunkenke y'Ebijambiya mu district ey'e Masaka ng'ate kati munange yasembedde ne mu bitundu ebyeno twalabyekaawo abantu be Wakiso Nansana nga nabo bali ku bunkenke oluvannyuma lw'abazigu okubuuka ne bagwa mu kikomera ate ng'era babadde n'Ebijambiya. Bannayuganda bangi abakkiririza mu tica muyite Fred Kajubi Lumbuye bagamba nti singa oboolyawo yabaddewo yandibadde yabategeezezza dda kiki kyennyini ekigenda mu maaso ani ali emabega w'Ebijambiya bino. Jjukira nti ono bukyanga atwalibwa ebbanga liweze kati lya mwezi mulamba n'ennaku ezigwamu nga tebamulabangako naye amawulire amalungi gali nti amaze n'abeera ng'ate afulumyako eddoboozi lye nga ali ku ssimu era nga gyali mulamu ekyongedde abagoberezi be amaanyi wabula ng'atengera kubanga nkulekera eddoboozi eryo nkulekere n'akatambi akamu kwabo kuba obwo obutambi bwe yakolanga ayogera ku nsonga z'ettemu erifaananako bwereti musobole okuwulira biki byayogedde olunaku olwaleero. Bannange ssebo nganza omusibe nga otuli bubye no tuli balwadde omusonyi munnange ebyo byonna era mbireeta kati ndinga okukomera essaawa zino esimu yankweza eyo giduwa ssebo ekikuba kiro ate kaadi zadde alimu amadina kyekattaano okwogera kale esimu zisaigo ndiziweddeketa kikaze bampadde nabira abantu bonna naye nga munsabire era gyendi musinooyo obwongo bwange kati zuufu bakukuba kati bankuba naye jjukira bankuba olulinga bankwata bankuba mubi nnyo kati ndi mu misango gyesitegeera sikitegeerekeka kati ndi wano mwezi mulamba n'ennaku ziizo tiwali kye baŋŋamba kyokka jjukiranga empapula ze bansayiningisa siike myezi mukaaga okubeera wano bano balina kiiru tebakoze baagala kujja bakutwale naye tugeeza kukiwaanako looyawo Agnes Kaziba balwana nnyo ne ttiimu yaffe erwana nnyo yes otherwise tusikandikubanza sinawandiika bbaluwa yonna ebbaluwa gye nawandiise embebaza okunoonya okunfuna kyekyokka bannayuganda sina kira kye nawandiise yes ensimbi nnyingi zaasondebwa naye baazikwata kasinakuwulizako pasita bandabire wonna kale ssebo naye nga munyambe ave wano kale ssebo kale ssebo bandabire mukimamaama omundabire mugwe mutumidde ngenda mumugamba naye abannange kale ssebo kale ssebo ingi kajjala bategeeza mwena Museveni gyayise talina kyagenda bakolera mwe yasubiza mu North Kyagulanyi yava magenda basasula sereza mmwe olwokuba alisira kwena simanyi koni babata ye kenyini ye koni ye alisira kwena ye ADF kati omuntu ye kenyini yabatta ng'akozesa baganda be okuleta okuleta obucyankana no bitundu bya North n'ebyo mu Central ate yagamba nti yagenda basasula after 35 years aba abalimba kuno kulimba kwennyini oli kenyini Museveni ye koni ye alisira kwena atamanyi alisira kwena kubanga abantu amutemanyi bintu bino wammanga jukira koni Museveni wamalo kuwamba yamanya nti abadde mu government y'abasajja bobote ne baamini abasajja bakambwe nnyo
yamanya nti bwanaleka North ng'etudde ng'ate bali majine mu police kijamberera nnyo okuzimba eggye mu Uganda n'okubeera mu bukulembeze n'amanya nti ngenda kumaamira batya bana abasajja b'engulu n'agamba ne bamusomera Katonda bagomagi okuteeka abantu bano mu disarray n'okubateeka mu confusion oyina bateeka mu lutalo babere confused mpaka bafuge era bakibala bulungi nnyo ne bakuliyetinga Joseph Kony ng'ate bennyini bamukuliyetinze ne batandika olutalo lwasala abantu b'engulu mu North bono okubula bamalayo bennyini government yesala ati yekuliyetinze Kony mu kino abasajja b'engulu bamaze emyaka ejuwera 30 nga tebatipatipating mu bitu bya bufuzi bali mu kimu twagala bulamu government Kony atutta kumbe yatekawo olutalo lweke nnyini okudestabilizing abantu bekuba yamanyi nti babadde mu system ya government almost for 40 years yamanya nti bali maje bali mu police bali mu prison ngenda bakola ntyo bafuga nga tibamletedde buzibu kubanga yajja amanya abantu babiri yajja amanya omuganda amanyi n'omuntu omunodhana nga abantu ba obstacle mu kikola ki mu bukulembezebwe ne mugundi gye bali bwe yali ng'akyateesa n'aba yeeke nyini nga muyekera ng'ateesa ne government ezaliko yali alwanyisa nga bali e Nairobi era abantu abasinga omukyalenjinga n'omukuba empi omu yamukuba empi ku lawundi ttebo nga bateesa yali musajja w'engulu n'amugamba wakitogenda n'olwanire wammwe Rwanda okusinga okujja okutabangula Uganda era mission bwezagwa Museveni n'amala okuwangula n'omusajja wa minisita ate Museveni takola nsobi teyeerabira lwakiri ako era yamaliriza omusajja mukuba empi akoze eki amusse kati kyekintu kyakola yamanya nti okufuga mu Uganda oyina kumyutinga basajja ba North n'omyutinga abaganda kati babaganda olwedde yali abateekamu dda olutalo oluvo lwa Uganda naddira banothana n'abateekamu olutalo lwa Kony abayisitaana n'abateekamu olutalo lwa mukyala gwe bayitanga Alisira Kwena gwe baga nti alina ebbeere limu bamukuba essasi terimukwata simanya abula kumbe Alisira Kwena yali just a trick of labels ke baali babuza abantu ne propaganda ne blackmail diversion Alisira Kwena tabangayo ezo bazi kola ku radio ku TV simanyi Alisira Kwena nga baga nti bamukuteko t-shirt bamukuteko kyangwe bamukuteko unda suit lubasanzewo sabuni such stories mpaka nakatalabikangako okitegera nenga jukira nabagamba real Kony jali ali mu Europe ali mu kulya senteze ajira nava mu Europe najja ne mu South Africa mu nalaza kubanga ali ku payroll olokola omulimu gwe kati ne Alisira Kwena tabangayo bino byonna byali bozibozi Museveni byafumbanga to destabilize the east and the north wano mu central wona atandika okueliminatinga abantu abaliwo abanenenene abaganda abanene abaliwo n'abasajja abali basoma ebitabo byababagisu abasoga wona atandika obajjawo mpolampola okutuuka okuba nti adispolizing eggwanga okulituusa walyagala kati ogo bayita Yosef Tabaisira mutano wakalekezi yakola kyayinyo mmanyi mutu bakita destabilize the society and lead them era ndoza mwana byesse mu junganda bwe yagambye kana akasajja kerisi erimu nakagamba oyogera ki mu public gwe ngo oli mu kusiru wala oyogera mu public ngomwata abantu nabaga mwata abantu mu north to destabilize northern Uganda mwata abantu emukula nembawukira mu container nga mbochanga aboche enkoko musa abantu eriwolo millions nakagamba gwatuka n'olugudo lwa Kashia gwe josula makago gwosula tenga nawo bamabbe okuba nti gwe wote bayitawo pichipichi tebayitawo akagati wayitawo muntu kubanga yali mu safe haven tebagala bogerako yamuduulidde era n'amulangira ate ng'ebintu byo zembi bagamba era bwe yamulangidde yagaze n'omukanga era musabe nnyo bana basajja kasito bagamba banziba banyiiga ng'ate amazima bagamanyi yesu lwaki boogeza ne bogo we shall crush you kubanga zembozi zibamanyi ezo kati nawe sigenda kulwawo ngenze